Gena mu kooti registra kibanga kipalati kikoonako nti ddayo enkyakomawo kati mu bufunze tebagala mulabako obulabi nti kubanga kooti bwe yalagira ojjanga ne tukulabangako buli luvannyuma lw'omwezi nga gugwako. Kati bwe bamugambye okudda agenda kugenda mu kooti etandika okululinga obeera si bagenda kuddamu bamulabeko obulabi nti bakakase nti era waali anti eva bwe bukiri era bwe banaga nti kati tugenda mu maaso ne proceedings nga tujjanga omusango naye kino okuta ogenda owoze ng'ova bweru kitegeeza hagyali muwulize eri kooti yamugaba 27 era abaddewo era 24 era ajja kudda buli lunaku kooti lwenaaga ne bwegaa nti tudde enkeera era ajja kubadda. Kino kiraga abantu gye bali mu ggwanga nti abantu baweebwa eddembe ery'okweyimirira ate tebajeemera kooti. So hagyali azze ne basurities bonna nga bwe twabateekamu bonna baabano weebali tewaliwo si nsonga yaga abamweyimirira nabo bazze ekye bayita citizen omulungi agondera amateeka ga n'ebiragiro bya kooti. Kati mweno meeting eno gye mubadde nayo olunaku lwaliro Hajati Zula ye tateekeddwa gibeeramu alina kubeera mune anti si gwe baawa okweyimirira gwe baawa okweyimirira yono kooti teyagambako nti mujjanga babiri bafutusojjo bamanya nti bayinza okugamba ati kati waliwo ebigenda mu maaso kati tuli mu byamateeka tulina budde bwabwe tuli mu byamateeka kuba kooti yayitwa. Njagala oyongere onnyonnyole abantu abatulaba essaawa y'olwaliro obagambe nti ekituufu ekiriwo olunaku olwaliro kibadde bwe kitine bwe no kyekyo bakimanyi abantu ababaddeeyo bw'oteebwanga kakalu ka kooti oba ab'obuvunaanyizibwa ne bagaa nti buli nnaku z'omwezi bwe ziti weeripootingenga byebimu ku biyinza okuleetera okusazaamu singa oba tozze era nebaza nnyo aba midiya kubanga muzze waleke kubaayo lugambo lugaa nti Haji teyeeripootinga kuki kooti. So Haji muwulize naffe basavants ba kooti tuli bawulize. Kino kiraga abantu nti mu kwewala omujjuulirizo omuntu bw'aba muwulize eri kooti bamuwa eddembe lye yeeyimirirwe ajja awuze ng'ava bweru ne bwe banaamugaa nti wiiki ejja ajja kujja. Kale tweyanziza nitwenza obadde ndi wano okuswanga lwetaaga wano tukole wano. No, you leave it. Stop. Let him be there. Haji, salamu alaikum. Salam. Ye wajimu. Mazo banyonyo. Kino kipalati kyo. Thank you. Munyange ebamuyimirira asobola okubanga yerupotinga ne munnamateeka we omulabyeko okonaokomagiseeko nayasobola okubanga ate waliwo nga buwala osobole okubanga otegera emmeregererwaseso bamugambye akomayo siteeka omwezi buli mwezi agenda kubanga akomawo 24 nenga naavaayo mugamba Haji tukwaniza nnyo ku Bukedde TV ogamba oteseba ndi bulamu nammwe muli mutya mwenna abalabi ba Bukedde TV. Olunaku olwaleero tukomyewo nga tuwerekedde Haji Ali Mwizera okutuukiriza kye tweyamba eri ekkooti okubeera nga tumukomyawo buli nnaku z'omwezi 27 buli mwezi nga kyekimu ku kooti kwe yasinziira okumuwa akakalu ka kooti oba gye tuyita bail agenda awoze ng'ava bweru. So kyekyo lwaki tuli wano. Okay, leero
tude wagamba nti omusango bagenda gwe extending oba be bagenda gye extending. Haji yenga tetuli mu mulabawo kona. Wali asuse mu ddwaliro asooka ku physiotherapy. Yafuna obuzibu ku gumba lino eryamu kibegabega lino liringa eryayawukana ku nnyama simanyi ko kyava naye abadde mu bujjanjabi obwo obw'enjawulo akeerayo buli ku makya mu physiotherapy eyo ate n'avaayo n'ajja wano ali mu kuba tuli within time. Okay. Taata wa Haji atugambye nti mwe bannamateeka be Haji ne bannamateeka b'omukyala muli mu kukkaanya okuba nti omusango baguggyayo mu kkooti. Sikimanyi tewaliyo yawadde muntu yenna authority kukyogerako ekyo era sikimanyiiko. Kkooti yagamba nti musobola okwogerezeganya. Nedda that's absolute rubbish. Yes. Temwagala kukkaanya mwagala. No. Ezo enteeseganya tezirina we ziri. Mwena kuwangula musango. Yeah. Okay, omukyala yavaayo n'akola ne bu video w'enjawulo ng'alaga nti ne Haji kuzeemu nti absolute rubbish sikimanyiiko era teriyo omu ku bannaffe bannamateeka bonna yeetabyemu eyo process. So olunaku leero tuzze bongezeyo bail tubenga omusango kyagenda maaso. Tuzze kugoberera biragiro bya bail. Okay.